Hallelujah. Alamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kansoke mbawe Joseph Segawa ababuuzeeko then tukomewo. Tugenda kulaba omutwe topic enzibu ennyo abangi gye batya. Tugenda kulaba kye bayita death okufa kyeki. Tulamusizaako nnyo ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel yaffe otusinzira okuweereza then ne tuweereza Mukama. Twebaza Katonda mwenna mugenda kwebwa omukisa. God bless you. Katukomewo. Mponya baliddawo emivuyo tambula ng'omanyi lumoligenda onsituli bayiseera bagenyi wano biseera bigere muntu wange teekateeka balema okukwevumanga tambula ng'omanyi lumoligenda onsituli bayiseera bagenyi wano biseera bigere muntu wange teekateeka balema okukwevumanga wakusasirwa omuntu okwerowooza nti alibaawo era terikuvaawo tyera obulamu bwe teri bukadde afaanana lufomege yabaawo buli lwe bamugamba kakola ekiraamo abalangira ddogo nti era bo bamukyawa ebyabaliddawo terikumanya wakusasirwa oyo bambi yeerabidde Yoswa omuddu wa Musa bwe yali bamuteekera obusika okuva lwe yayingira ekintu teyaddamu kumanya bwe yali yavuddewo amaze okugenda byonna bye yali akoze eby'ekitalo abalamuzi abatali bateeketeeke bye yali akoze ne babifuulafuula tambula ng'omanyi lumoligenda situli bayiseera bagenyi omutambuze muntu wange teekateeka balema okukwevumanga omutambuze ng'omanyi lumoligenda omutambuze bayiseera bagenyi omuyise bigere muntu wange teekateeka balema okukwevumanga otiisatiisa abantu b'okukyalo lwakuba tokimanyi nga bakukyawa Katonda n'amala kutaka bakaweddemu olyejjusa amalala n'okujoga omulamuzi alamulira abawejjere saabalamuzi era tanyooma baana be kusaba omutyenga mwana wange omussengamu ekitiibwa muntu wange abantu olamusangako kale bana lwolifa wakiri abo balumwe ofubanga n'otabeera wakabi atulugunya omunafu ensi twagisangawo tuligireka naye omukululo omulungi ogufangako ofubanga n'oleka ng'oteeseteese omusika n'abaliddawo ne baba mirembe omutambuze muyise mutambuze muntu wange teekateeka balema okukwevumanga omutambuze ng'omuyise bayiseera bagenyi mutambuze muntu wange obusika teekateeka balema okukwevumanga. Hallelujah. Muganda waffe Joseph Segawa ng'atugamba nti omutambuze. Njagala balamusako nnyo mwenna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ali eyo kumpi neewala. Waliwo ekintu ekijja munda mu ggwe n'okirowoozaako n'okifumiitirizaako n'okoma naye wadde era ng'oba osirise era osigala okifumiitirizaako. Ekigambo ekitibwa okufa okufa oba oyagala oba toyagala oba oyagala okukirowoozaako oba nedda
olina okufa. Kama yebazibwe. Kakati waliwo okufa kwa mirundi ebiri. Waliwo okufa omwoyo n'okufa omubiri. Naye nga tetunaba kugendayo eyo. Wawula kufa ki? Ngenda kubeera so brief mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kumwe nani atya okufa? Mugamba nze ntya okufa. Okufa. Bible esomesa mu Petero, kitabo kya Petero 2 Peter 3. Petero ekyokubiri 3:7. Tukirire wansi. Bible esomesa. Naye olw'ekigambo ekyo kye kimu, eggulu n'ensi ebiriwo kaakano biterekeddwa omuliro, nga bikuumibwa okutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda. Kati olunyiriro lw'omunaana, Peter 2:3-8. Naye kino kimu temukyerabiranga, abaagalwa, ng'eri Mukama waffe wangi, nga eri Mukama waffe olunaku lumu luli ng'emyaka 1,000, n'emyaka 1,000 giri olunaku lumu ng'olunaku lumu. Kitegeeza ati nti olunaku lutunuulibwa mu maaso ga Katonda ng'emyaka 1,000. Kati emyaka 1,000 girimu olunaku lumu mu maaso ga Katonda. Bible esomesa nti tulifuga naye mu bbanga nga tufuga ne Kristo. Emyaka emeka? Tegiwera 1,000? Tegeeza lunaku lumu lwokka. Oh Yesu. Kati nsabye olowooze kuba maze mu ntebe emyaka 3, emyaka 4 bafuga, bawomerwa ntebe. Amaffe ibazibwe. Olina emyaka emeka? Olina emyaka 10, olina emyaka 3, olina emyaka 5, olina emyaka 4. Owangadde? Owangadde? Bwe giba nti emyaka 1,000 mu maaso ga Katonda giringa olunaku lumu, olina emyaka emeka? Ojja kwetegereza nga ffenna tetunaba kuweza wadde olunaku olumu mu maaso ga Katonda. Adamu bye yali akati bizibu, olunaku lw'eggulu wano oluzibu okuluweza olulamba. Olunaku okuluweza eggulu lye lubala kizibu. Kubanga tutunuulira abasajja abaawangaala. Tetugenda ndoza tusoke tulabe. Abaawangaala tugamba nti awangadde. Njagala nkuwa abasajja nga 10 abataaweza lunaku ku nsi ng'olunaku terwawera. Abamu baakoma wakati wa lunaku, abamu baawangala essaawa 2, abamu baawangala essaawa 4, abamu baawangala essaawa 6. Kino kiki lwaki tukireeta? Kimanye nti wano si wammwe. Wano weesibirawo obwereere. Ebirowoozo byo bitadde wano, obyesigisiza wano, wano si wammwe. Njogera naawe yalokoka, naawe atannaba kulokoka. Kikuyingira okitegeere nti eno ensi ekwemalizaamu bwereere.
okuva lwe yayingira ekintu teyaddamu kumanya. Ffe waffe eri mu ggulu, Bafiripo bwatusomesa 3:2. Ffe waffe eri mu ggulu. Our citizenship is in heaven. Wano si waffe. Tetwesibaawo, tetuliwangaalawo wadde olunaku, kubanga abasajja bonna abaafuluma nga bava mu Adamu tewali yaweza lunaku. Eyali agezaako okukunukkiriza okuweza olunaku yali Methusela. Lubereberye 5:21. Lubereberye 5:21. Tusomewo Lubereberye 5:21. Otiisatiisa abantu b'oku kyalo lwakuba tokimanyi nga bakukyawa. Enoka bwe yaweza emyaka 65 n'azaala Mesusera. Enoka bwe yamala okuzaala Mesusera n'awangaala emyaka emirala 3 ng'atambulira wamu ne Katonda. N'azaala n'abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Enoka n'awangaala emyaka 360. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Mesusela bwe yaweza emyaka 187 n'azaala Lameka. Mesusela n'awangaala emyaka emirala 782. Yazaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Mesusela n'afa ng'awezezza emyaka 969. Oyo yekka bw'osoma olunyiriri olwa Lubereberye 5 we lutandikira n'olusa wansi, ojja kulengera abaava mu Adamu bonna emyaka gye baawangaala nga tewali yasinga Mesusera myaka mingi ku nsi. Yawangaala emyaka 969. Kitegeeza ki? Kwata emyaka 10 minus 969 wasigala emyaka emeka? Wasigala emyaka emeka? Ojja kwesanga ng'emyaka egyasigazaawo giringa 3 gy'olina. Bw'ogikubisaamu n'okola calculation ojja kwetegereza walina 3. Gwalina emyaka 3 tonaba na kuweza ssaawa 6 ku nsi. Wangi emyaka 10. Nuwa yawangala emyaka 95 n'afa. Nuwa teyamalako lunaku. Waliwo gwe bayita Seth, teyamalako lunaku. 912 gy'emyaka gye yamala. Adamu Lubereberye 5 n'olunya olusooka Adamu yawangala emyaka 903 teyaweza lunaku. Waliwo ayitibwa Enos yawangala emyaka 908. Oyo n'abeera muzzukulu wa Adamu kubanga yali mutabani wa Seth eyasooka, ate nga Adamu yazaala Seth. Kati ono abeera muzzukulu teyaweza lunaku. Waliwo ayitibwa Lameka yawangala emyaka 777. So kino kikutegeeza ki?
wano we tuli tuvaawo saawa yonna, si waffe. Saawa yonna twawulwa, tutunulira kye bayita death. What is death? Okufa kye kiki? Kufa kuvaawa. Waba wulira n'ogamba nti gundi afudde, kitegeeza ki? Kiki ekisooka okujja mu ndamu gwe kyosooka okuwulira? Waliwo ayitibwanga Mahalek mu lubereberye 5:12 aweza emyaka 895 n'afa. Waliwo ayitibwa Kenani yawangala emyaka 910. Yali abuzeeyo emyaka emeka okuweza olunaku? Gw'olina emyaka emeka? Abamu kumwe muli eyo temunnaba na kuweza eddakiika, muli mu seconds mwe mwepankira, mwe muvumira abantu, mwe mulira, we mukolere fujjo lyonna mu seconds kamu, 2, 3, 4, 5. Abamu kumwe temunnaweza na sekondi 10 okusinziira ku myaka egy'omuntu. Abamu kumwe nange nga neetaddemu tetumanyi oba tuliweza essaawa eziwera 3 ku nsi. Tetumanyi. Abasajja baawangaalanga myaka 9, myaka 6, myaka 7. Kati olwaleero omuntu aweza emyaka 10 tukuba mu ngalo. Myaka 10 eyeringa ssaawa emu ebeera eweze kweri oba ebeera eddakiika emu? Balabalamu awo olabe. Ndowooza oba ebwera essaawa emu n'essaawa eyinza oba tewera, okusinziira ku mathematics wa Mukama. Ffe bwe tubala ebintu ye si bw'abibala. Ye agamba 1 + 1 = 1. Ffe tugamba 1 + 1 = 2. Kale kyote tezikwatagana, timing tezikwatagana, tuli ffenna. So death kiki? Bw'omala okutegeera nti togenda kuwangaala kuweza lunaku, tokisobola, n'olwekyo bw'omala okitegeera ekyo weepanka empola, tandika okwetereeza. Manya olunaku togenda ddumalako, ne bw'oba oyagala otya. Ayali akigezezzaako okuweza olunaku maaso ga Katonda, Methusela terwawera, ababuza emyaka nga 31 ne bamutema. Mukama yebazibwe nnyo. Okufa kyeki? Era okufa kitegeeza ki mu matuugo? Kugenda mpola. Waliwo abagamba olwawo oyogera mpola ate nedda, tulina okugenda mpola mpola. Bintu bino tubitegeere. Death kitegeeza okweyawula. It's just a separation. Death, okusinzira mu Bayibuli, it presents a separation.
you separate yourself. Banga gwe omuntu munda mulimu omwoyo, mulimu n'emmeeme. Kati waliwo ekyeyawula ku kinne waakyo. Tuli ffenna waliwo ekyeyawula. Waliwo physical death ne wabeerawo ne spiritual death. Kati separation eyo soul oba kiyite emmeeme bwe yeeyawula mu mubiri, yeeyawula mu mubiri, omubiri ne gusigala wali, n'omwoyo ne gudda eri, n'emmeeme nedda eri. Spiritual death. Spiritual death yo gwe mwoyo oba emmeeme eyo neeyawukana ne Mukama. Distance eyo gye mubeera mukoze wakati wo, eyo yayitibwa spiritual death oba weeyawudde. Kiddemu spiritual death weeyawula, kye tuyita emmeeme eyo yeeyawula ne Mukama nga tewakyali nkolaganaawo. Eyo spiritual death bangi bagitambuliramu, nkiddemu bangi bagitambuliramu olw'ensonga tebalina nkolagana na Mukama. Spiritual covering eyali yababikkako yabaawula. Kyeŋŋamba ekibi bwe kyayingirawo ne kibaawula. Temwerabira Adamu kye yakola. Adamu bwe yayonoona n'adduka mu maaso ga Katonda. Lwaki yadduka? Kubanga ekibi kyali kimaze oyingirawo n'ava mu maaso ga Katonda. Bw'ava mu maaso ga Katonda agenda okwetegeera ng'ali bwereere. Naani ne Eva nga bonna bali bwereere, naye nga mu mubiri mulamu. Omubiri nga weeguli tegulinafa, naye ng'omwoyo gumaze okweyawula, emmeeme ye munda ng'emaze okweyawula ne Mukama. Already amaze okufa. Mbadde njagala tukkiriziganye ffenna ku kintu ekyo nga tusoma olunyiriri oluli mu Baruumi 6:23. Buli mukadde gw'omanyi akootakoota teyali mukadde lumu yali mulenzi. Bayibuli esomesa nti kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo eky'obuwa ekya Katonda bwe bulamu butagwa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Empeera y'ekibi kwe kufa. Kati ekibi kino bwe kijja kyo tekiyingirira mu mubiri, kiri mu mwoyo, ne kitandika okulya mu mwoyo. Y'ensiga y'ekibi yebeera mu ggwe. Adamu gye yatandikawo n'ebaawula, n'eyawula Adamu ne Katonda mu mwoyo. Adamu n'ategeera nti ayonoonye. Adamu n'adduka maaso ga Katonda. Adamu bwe yava maaso ga Katonda, Katonda yajja ng'amunoonya. Adamu n'ategeera nti ayonoonye kubanga baali bamaze dda okukola kye bayita separation, spiritual separation, nga baawukanye. That is death. Kubanga ekibi kiyingidde ne kibaawula. Empeera y'ekibi kubeera kufa. Kati physical death is when your soul, emmeeme eyo n'ogyawula oba emmeeme eyo neeyawukana n'omubiri. Omubiri gwe bwe gwawukana n'emmeeme,
kitegeeza omubiri gugenda kufa. In fact spirit yo munda mugwe yeeta kuli ffenna kubanga spirit yo it is the breath of life. Gwe mukka ogw'obulamu Bible bwe tusomesa. Kati omukka ogw'obulamu ogwo singa gukuvaamu emmeeme tebeera na bulamu, ate ng'emmeeme ye muntu. Kubanga Bible esomesa bwe baamala okutonda Adamu mu mubiri ng'ebbumba ne bamufuuwamu omukka ogw'obulamu. Wangi ojja soma Lubereberye 3 olaba omuntu ng'atondebwa. No, Lubereberye 2:27 someyo tulabe. Lubereberye 2 Bible esomesa bweti ti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu. Olabye nti abumbye omuntu, ebbumba liri wali teriyina bulamu, erissa. Kati n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu. That is the spirit, the human spirit. Akati awo Bible esomesa nti omuntu n'alyoka abeera omulamu. Kitegeeza ki? Nti mu ye mwalimu omuntu, naye omuntu nga si mulamu, omuntu nga talina bulamu. Si nti omuntu yali afudde naye yali talina bulamu. Nga okufa bwe kwaliwo ku lubereberye naye nga tekulina bulamu, nga tekulina maanyi. Kati omuntu Katonda amufuuwamu omukka buhu. Omukka ogwo gwe mwoyo. Kati omwoyo ogwo kasita gwawukana n'omubiri, obulamu bubeera buvudde mu mmeeme. Kitegeeza nti omubiri tegugenda sigalawo, kubanga obulamu gubuvuddemu. Tegeerekese, obulamu buvuddemu mu muntu. Kwata eggi, kungulu kuliko ekisusunku, munda mulimu enjuba, munda ate era mulimu kungulu kw'enjuba kuliko kye tuyita egg white. Eggi eryo bw'olifumba munda ojja kulabamu enjuba eya yero, kungulu olabeko ebisusunku, waliwo ekintu eya white kye tuyita egg white. Akati ebyo ebisusunku ebiri kungulu ye muntu, kiri eri ekya yero ekiri munda mmeeme, ekiri kungulu mwoyo. Mukama yeebazibwe. In fact bwe tuba tugenze ebuziba mu kutunuulira ebintu bino, ekya yero mwoyo ekiri kungulu yeeyitibwa emmeeme. Mukama ffe yeebazibwe. Kaakati eggi nga bw'oliraba, bw'okwata ebisusunku n'obiteeka wali ebbali, n'okwata enjuba n'ogiteeka wali ebbali, n'okwata egg white n'ogiteeka wali ebbali, tosobola kugamba muntu nti mulabe eggi liirino. Nedda, eggi liba terikyawera. N'olwekyo omuntu kasita omubiri gudda wali ebbali, omwoyo ne gumuvaamu n'emmeeme n'eddayo, awo aba takyali muntu, guba gufuuse mulambo. Bagamba omulambo guugwo. Abangu ne bagamba gundi afudde. Nti ekiki? Gundi afudde. Ne bakuba ebirango nti afudde. Naye bwe tunaagenda mu maaso eyo tujja kwetegereza
oyo aba afudde y'oyo abeera tafiiridde mu Mukama. Afiiridde mu Mukama, ekigambo tekiri kufa, aba yeebase. Aba yeebase. Tujja kukiraba mu maaso eyo. Naye ng'omwoyo gw'omuntu, kitwale emmeme y'omuntu, kasita eyawukana n'omubiri, eyo kyo bakiyita physical death. Emmeme y'omuntu kasita eyawukana ne Katonda, bakiyita spiritual death. Bulamu bw'ensi eno tebukyanyuma nnyo, nze kyenava ntandika okuteekateeka, mponya abaliddawo emivuyo. Katukome wano. Tujja kweyongerayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'oba olina ekibuuzo nja kuwa linki wansi awo, oba olina ekibuuzo eya WhatsApp. Tera bulamu bwe teri bukadde, afaanana lufomege yabaawo. Twongere okwogera. Kama akunkumire. Bye, tujja kuddamu ne episode endala about death. Yoswa omuddu wa Musa bwe yali bamuteekera obusika. Teyali mukadde lumu yali mulenzi, na buli kimvimvyo yogola beeyo, beba wala bokka ttundu edda baliwo. Okuva lw'ozaalibwa olina olugendo lw'otambula okutuusa lw'odda gy'ova, obuto, obuvubuka n'obukadde, gy'emitendera mwe tuyita okugenda. Lwakuba okukaddiwa kati kizibu, Adamu bye yali akati bizibu. Olunaku lw'eggulu wano oluzibu okuluweza olulamba. Ensi tuginogako kale makola, bulamu bw'ensi eno tebukyanyuma nnyo, nze kyenava ntandika okuteekateeka, mponya abaliddawo emivuyo. Tambula ng'omanyi lumu oligenda, ensi tuli bayiseera bagenyi, wano biseera bigere muntu wange. Balemo kukwevumanga, tambula ng'omanyi lumu oligenda, ensi tuli bayiseera bagenyi, wano biseera bigere muntu wange, teekateeka balemo kukwevumanga. Lwakusasirwa omuntu okwerowooza nti aliba